Omusajja gwe kutegezaako ye mukulu ye kubaita Diamond Oscar embeera asobodde okuba ate nga yamutabukidde yabadde ku stage. Kino kyentegeeza abayimbi obanga oli muyimbi nga tolina waaka ebya stage byesonyiyire ddala. Mwana mulenzi ono gwe bayita Diamond Oscar agamba nti endongo agikubidde emyaka nga 17 y'omu ku ba legend abaliwo akadde kano. Ne bano ba DJ tebasobodde kuba ate nga babitegeera omukulu ne bamugoba ku stage. Era yamazeeko nga bakubira kapera kokka naye nga ba DJ baganye okuba ennyimba nga bagamba omuyimbi yagwa talina kyagenda kugamba bantu. Wuuno Diamond Oscar nga ayimba yekka. Respect to the artist. I'm Diamond Oscar, bling master. I have been in the industry for 7 years. Who are you, Bombo Black? Aya basi. Baganyo zikuba nazekubira yekka. Yayombye buyombe ku stage yamazewo eddakiika nga 10. Bamugambye aveeko n'agaana. Naye Katonda ayambye nesirwana nesiruma era katende musanyu. Mwana DJ oyo agezezaako nnyo okuzala wa talenti yange ne kaliya yange okutwaliza awamu n'abayimbi be Uganda bonna kubanga angambye Oscar kugamba bado nkyayimba program nakatandika nagamba no toyongerayo ne mugamba gwe ngamba ngani gwe kwani who are you talking to me about nembanze mirege wano mwinda somaze emyaka 17. Aya basi ba DJ tebabitegedde omukulu Diamond Oscar awo no promoter abeera yamusaze ensawo mu mbeera nti ye Diamond Oscar bamuwadde ssente ne ba DJ ne bagamba audience yaffe ennyimba ze atali active talina kyagenda kola yayombye nnyo nga ali ku stage gwewulira. Baganyo zikuba za muyimbi legend ali mu TNS ye bwategeeza yasobodde okuba atenga yagako n'amawulire n'ategeeza nti wadde baganye bo bagamba DJ bagamba ono yagwa feri yatalina kyayongera ku ndongo y'eggwanga. DJ balina ezzalawo eryo okufatta baninako abamu abo badijja abatuukivu baninako ezzalawo baloozi ba Diamond Oscar feri ne bamanyi mundi wakabi nnyo I have a masters in music ekyo tebagenda kikyusa osagenda ndi wakabi which time ngenda bakubayite buli gyali mutegeeze but I'm not a failure I'm a big brand babeerawo ne beejubisa n'obutanzania n'obunigeria ne wana Uganda tuli bakabi temuyinza kikyusa pa bakabi mu Uganda mujubise n'abakabi beeri nga bwe mukikola ne wana Uganda pa bakabi. Diamond Oscar mu kuswala okw'amaanyi eddakiika nga 15 zemaze ku stage agamba alina management ali mu TNS naye byonna tebabiwulidde agamba nti budde bonna ba DJ alina enteekateeka yammwe. Kyabadde akoze kyabadde kyazzalawo era mbakubanga fala n'envaawo n'entambula mbadde ensudde kati legendi awutovaawo obukira DJ n'omuluma kamatu 2 ne bagamba ya musajja yamulumya okutotegete kuba bolaze obutali bubatifu tegete kyenkoze kiraze mbunno music alina otambula ng'oli wakabi tuli bakabi era ababutakuba lwimba lw'abawamba lyalina kuba oyo gayi mu kamera za mwawo mulumeerume batwala eruzira. Aya basi bagamba omuyimbi amawulire oyinza okugakola mu bulungi oba mbubi era ku stage kwennyini yeeyambuliddeko mwana mulenzi oyo Diamond Oscar. Wuno katubulye kuva ebiva ku TNS agamba nti alina ennyimba nnyingi nnyo lwakuba ba DJ tebamwagaliza nenge endongo ye agenda gitambuza. Sisuubira kuba luyimba lumu nakubyedde ennyimba enzibu nakubya oluyimba baluyita Nakachwa nakubya oluyimba baluyita Sikyebaka nina oluyimba lunyimbi awo baluyita Tube UK kwe luli ku YouTube video eri ku YouTube nina video empya endala bagiyita baawa ndowooza ennyimba ezo zisingane kuziri amaanyi kubono sound ate wamaanyi okusinga oli so zino ennyimba zigenda hitinga nnyo lwakuba temunaziwa time mulabanga eziri mu competition tezijja kukwata naye bino mbibabuulirira wano ennyimba zange zigenda kukwata
sigenda fuuka problem nga ziri bwe zaakuba akyali mbiri ebya good life. Uno akyatubuulira omukulu gwe bayita agambye etakolera ku pressure, bagamba nti lwaki tafulumya nnyimba ne badijje bakyamugaana nnyo bw'agamba. Nze nsirise nyoma nze muntu eyewa time nze sigendera nnyo ku muliro mushiba yatadde video nange ente ng'ate kyenjagala okutate kinnatuuka bulungi so nze muyimbi eyewa time nze niza n'okujja ku TV nga mperekeddeko Kabaka ne bangamba nsika naawe yogera keryawo ne bagamba njogere ekisinaba nkyali munda nkyalina byenkola Kabaka nakola interview ne tugenda okitegedde so nze ndi muntu bw'ate eyewa time kati ne wadde time emala nkoze ennyimba zange nkimanyi zigenda kukwata time eyo nze ngikozesa nnyo okuba ze nnyimba ze baaganye okuba yagamba zeyagala zikwate. Ategeezezza nti alina bamaneja babiri abamukwatiddeko abasajja abamanyi Jeff Chiwa ne Arafat. Nze nina management bw'oba njagala osobola okubira Jeff Chiwa oba Alafa omumanyi osobola okubira Alafa oba Jeff Chiwa oba osobola okunfuna. Nina manager soka tiseeweyinga sente mbunyimbira bweziti bo bamaneja bange bamanyi nti oba Oscar walaba mwagalira ndani ajja yimbira bweziti bamwagala kamocha wa weziti sebya beyi ebyo sibimanyi nnyo naye kyemmanyi kati ndi wa beyi mukati. Aya basi omuyimbi ow'ebbeeyi bamugobye ku stage Diamond Oscar gwe newona ab'omuyimbi ng'olina management ng'ennyimba tozirina bajja bukuba obucupa bajja nakugjayo ono tebamukubye bucupa wabula DJ yaganye zikuba ennyimba n'akuba akapera paka agamba mu TNS basayiniza abayimbi ab'enjawulo bawulire lisiti Kabaka bamugoba dda. TNS kati tulina new signings tulina Pink Rauman Pink omumanyi kakubira oyakuba Superstar nalwawo n'endala nnyingi nnyimba nnungi kati twagattako n'omulala Samasoja naye mwali akuba tulinawo n'omuwala omulala ayimba obulungi Shakira so kuluya ffenneni kati ebyasiba tobitubuuza oyo muyimbi birala ebyo takyali mu timu no siripu ne Kabaka takyali mu timu no siripu kati leka twogere ku baana abaliwo mbuuza ku Pink ku Shakira ku Samasoja tugenda awo.